Kale emboozi ya Masitu nga tuli ne jjajja twagiwulidde bulungi nnyo ate nsobodde okufuna omukisa n'enfuna ku maama wa Masitu. Masitu gwe njogerako oba Masitula gwe njogerako y'ono talina magulu. Obulwadde bwe bamuzuulamu nze sinnabutegeera. Abali ku social media mu comment section mwe mugenda okumbuulira bulwadde ki obwo. Jjajja wagambye babuyita batya? Dry language bwe bwaluma omwana ono n'atuuka ku kino. So obulwadde obwo nze sibuwulirangako nga nze omuntu bwe bubaayo you guys kitegeeza buli so dangerous era tulina okukola research bujja naki kyekibuleeta tulina bwo preventinga tutya obulwadde babuyita dry language. So nfunye omukisa okufuna ku maama wa mwana ono y'ono wano agenda kuba nga atweyanjulirako era atubuulire amawulire gano gamusanga wa omwana we mu kumuzaala oba bwe yali olubuto yafunako any complication yayinamuko ku buzibuzibu ng'ali lubuto byonna tugenda kuba nga tubiwulira wano ku Fictions. Tubeera mu program omugole wa leero naye nga nabagamba nti tuleeteramu akanyomero ak'abantu abawangaalira mu maka n'ebizibu bye babeera nabyo. So nyongera okujjukiza nti programu eno abagiteekamu ssente bamuyita Ssenga Malus Kawoomera musange wali ku Anet Plaza first floor shop number F11 woba omunoonyeza wokka alina engoye ez'omulembe ez'abagole ez'ababuuza buli kimu package ezo zonna ziyina ate nga wa bbeeyi ntono ddala oyogera naye talemererwa kasitoma mwogerezeganya ne mutuuka ku nzikiriziganya n'akuwa olugoye ate era mu byemu kisenge abakyala n'abaami Ssenga Malus Kawoomera ye solution yekayeka. Nyongera okujjukiza nti ba Margarita Juice and Coffee be batuteekamu ssente okulaba nga tutambula ne tutuuka nene yiganga ne tulaba abantu abayita mu mbeera ezimu oba endala. So aba Margarita tubakoowoola muleete branch eyiganga Jinja abantu baagala okunywa juice bannange mutambuze juice okitegeera mumanye ennaku yammwe nno aba Margarita mutambuze juice ako kasale mu producer mbadde ensaaga aba Margarita Juice and Coffee batuteekamu ssente ffe ng'aba Fictions okulaba nga tutuuka yonna gye tugenda munnange balina juice ow'omulembe tuli mu Ramadhan tuli mu Swaumu mugule juice ku Margarita Juice and Coffee balungi bayonjo ate nga ne ka coffee kaabwe kali ku mutindo. Ate aba Julie Potential Organic Products basange wali ku Salama Road nga tonatuuka ku office za Eddie Kenzo Big Talent oba wobuuza ku Kiyumba ojja kuba otuuse kuba bukubi ku namba zaabwe zijja kuba nga kweziri ate era bajja ku receivinga. Ate munnange abatuteesa phone accessories beewaayo program eno gisponsoring ogiteekamu ssente okulaba nga ogiraba munnange be batuwa amasimu gano g'olaba kwe tuteeka clips zino ate naawe osobola okugira ddala n'obafunako essimu ez'omulembe balina Samsung balina iPhone balina buli ssimu ey'omulembe gyonna gy'omanyi ate nga batuusa ne UK used ate nga nnungi ziri ku original tebatunda copies tebaziina beewaayo okufuna akatono naye ng'ate batunze ekintu ekiri original bw'obanga essimu yo efunyemu obuzibuzibu osobola okuddayo babeera wali ku Ben Kiwanuka opposite Shoprite ne bakukyusizamu essimu endala garanti bakuwa ya myezi 6 so longa zitoyasiza screen. Kale tusimbudde ngenda kubanga mbuuza ku mama wa Masitula ono atubuulire buzibu ki bwe yasanga bwe yafuna olubuto abaffe waliwo ekyaliwo oba kasooka atubuuzeeko ate tugende mu maaso. Ogamba otya mama? Kasira yogerako nnyo tomanyi Luganda? Omanyi Lusoga? Kale koba Olusoga. Ogamba otya mama Masitula? wazira Yogera nnyo. Wazira. Omwana ono Masitula twagala okumanya oba omuntu ali eyo atulaba yandyagadde okumanya buzibu ki obwaliwo wano nga omwana oli lubuto oluzadde biki ebyaliwo tubuuliremuko. Yogera nnyo. kwe nali enda tyali kuna buzibu waire. Yogera nnyo. Totunudde ali mu kamera. Bwe nali enda tyali kuna buzibu waire ayo namuzaala nga yakamala emyezi 3. Bwe yafunira obuzibu namutwala mu idwaliro twira waka. Twira waka dali saawa 3 da kunjo yalambala paka saawa paka 12. Bwe datuuka 12 namuzuusa nakola kinamunazaako. Bwe namunazaako
yatandika okusesema n'okwidukana n'amutwala mu idwaliro emutwala mu idwaliro badema kubona bulwaire paka omwana mutwala enakavule bakusindika walala namutwala enakavule bamutaako amaadi bebamutaako amaadi omusayi gwika mu bigere gwika mu bigere bakuba abasawo bakati bamutwale ku oxygen bamutwala ku oxygen amasanaze gavaako bamutwala ku oxygen amasanaze negavaako bakati muje idinda ku Nalufenya mugende ejjinja ku Nalufenya ku Nalufenya hospital anti waliyo ne komera olimanya erya Nalufenya hospital babagamba hospital ku Nalufenya twatuuka batusindika idinda ku main hospital batusindika ku main hospital bakati balijja mutemako ebigere nakamama nti de tituube munongo omwana ezira buyambi walifunako olwedda ajafa ndala nakanti tugololeeka etweireka twatuuka mama yatandika ngo bamukoba ati mwinikenga mu maadi oteemu omo n'omuunu otekengamu omo n'omunnyo lyatanga mwatayi nga amaadi galimu ekiwozima gamala ewiiki nga 2 amazzi gabaamu ki omuunu ni omo bwe yamuteekangamu eyamutaamu damala ewiiki 2 byakutuka ku byene byagwale bwe yamala omuteekanga mu munnyo ne omo mu mazzi agookya ebigere byavaako byokka ne bikutulako ne bivugwa eri byonka byavaako byagwere byagwa mu baafu ebyagwa mu baafu bakati oyo omwana mumutwale ku mwidwaliro mama yakoba ati be twaba n'omuntu eyatuwa obulezi twatandika omusibangako waliwo omuntu eyatandika okubawa ku ddagala ne mutandika omusibako ku bigere ebikutuseeko ebyekisoga kati bamusibako obunaani obulezi bw'ekisoga eddagala eriganda ery'ekisoga kati byene byajangawo ebisika enyama paka okutuusa we byawona olwo nga gw'oliwa nga nze ni mufumbayi nga maama amuno naku yamuleeta wano bamunaaza bamwiza eyo 12 nga bamunona 12 bamwiza 12 ebigere bwe byakutukako watya nnyo oba wagamba nkaŋŋume ng'omukyala bw'abeera natya naalwala n'afaanana wayero walwala ng'olabye omwana we akutuseeko ebigere n'ofaanana ng'oli wa yero zena n'atandika ofuna treatment ngaye omwana mulamu ye ngaye nze nize omulwaire kati mu biseera ebyo mwafunayoko ku bantu abajja okubagamba nti kakati katubayambeko mu mbeera bweti ne babawaayo ku ssente ku sukaali eriyo abeidangayo abandi nga beida kufuna bufune wakubona ki ekijja mu maiso abala bajjanga kusunga olina ajja alabe ekituufu ebigere byavuddeko eby'omwana kati ng'oluisi beida batwala ku TikTok abazungu abasindikira ssente bene bakozesanga abala bajjanga ne bajjako omwana ebifaananyi ne bamukuba ebifaananyi ne bagenda ku TikTok abazungu bo ne babaweereza ssente ne bo ne balya ng'era babaweereza ssente aye ng'effe tibatufaako wano paaka maama oluisi yabaasanga bwase nga yakoowa kati mu process eyo ey'omwana ono ng'akutuseeko ebigere watuuka ng'abantu batuuka kyenjagala okubuuza nti gwe ng'omuntu taata w'omwana ye yalinga ku ki eyo tiyafangayo ye kale tiyafangayo biri awo ng'olumukobera nga kaati omwana wange muleke ndijja amuyambamu naye nga tamala n'atuukiriza oluisi era guno nguli alikola P7 aye yatyama omwaka mulamba nga tasoma nga baba itamufaako ate ze nanga nzira mulimu gwenkola paka yebatuusa omugemaku neidaanu mama yankubera ati masitu bamugemyeku bamutwaire eyo nti Katonda mulungi yeebale yankuba ati bamutwaire eyo eiganga kusoma ate abo bajja amwizaamu
akanti ne bamuyizaamu aye ng'alisoma. Kati bwe mwagenda mu ddwaliro eddala eri gye babagamba omwana ono mulwadde ki? Kibakobanga bulwaire. Bambuuzanga bubuuza ati walwala ku sukaali nti be, ati walwala ku kino nti be, nti nzira bulwaire nga bakebera tibabona bulwaire buluma mwana. Bakati tulijja mutemaku ebigere olw'ebbalaza. Kunze n'akamama ekyo kikangawa kyamaani nga bajja mutemeraku muno mu bivu. Baali bagenda mutemeraku muno mu maviivi. Kati n'akamama nti ekyegezi nze nijja kuleka mu idwaliro nomuke n'omwana nge bijja ebigere abikutukaku bikutukeko. Olw'era ano waka byene byakutukaku byagwale. Kati abantu abajja gwe nga maama w'omwana wali ofunyeyo omuntu akusekerera oba n'agamba nti kaakati kalabe omwana wako yakola bwati ne bwati? Baseka bakoba mbu nina bizibu oluusi nebyakutulako omwana ebigere. N'owundi twaja egundi ebuluba eyo mu idwaliro ly'Abagenge yatandika okuseka. Kati owa boda yetwalina yaba ajja amukuba ati ebyo nooseka. N'owundi twajjako egundi awo Nakavulawo einuma w'enani w'omusigiti. Ole muwala yava mu mmotoka nga balitunda bintu yabuuza ati nkibuuzaako ati abo abalema bakikola nga batya okuba batyo. Nga bw'agamba Ole yamukoba ati be otafaayo wenajja ovuga emmotoka oboneke toofune bulema obwo. Yakoba ati kino ekiwala kikumbaavu. Omusaadde omulema owundi ne yamuvuma. Kati bala abandi basigala bamuseka.